Abayizi 716 be batikiddwa balwokuba emisomo gyabwe olukumu mutwe ku ssentene kwa Ssaabasajja Kabaka wa Muteesa University ku matikkira gano ag'omulundi ogw'e12 ng'abayizi abawala babadde 403 ate ng'abalenzi badde 253 nga bano bakalaatiddwa okweyambisa tekinologiya okusobola okugonjoola ebizibu ebiri mu bitundu bye bawangaalira. Bw'abadde ayogerako eri abayizi bano Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga akalaatidde abayizi nti mu kaseera ke bamaliddemu emisomo tekinologiya yeeriisa nkuuli. Bw'atyo kwe kubasaba mweyambise okunogera ebizibu ebyetoolodde abantu be bawangaala n'ab'eddagala gamba ng'obutale bw'ebirime ko n'okunyweza ebikwata ku bika. N'olwekyo tusuubira abayivu abava mu ssetendekero ne yaggulwamu Kabaka Muteesa okuba abayiiya ku ludda olwa tekinologiya bayiye ebyo ebinayamba abantu mu bulamu bwabwe bwa bulijjo. Ekintu ekisinga okutusomooza mu byobulimi bwe butale. Katikkiro Mayiga era abuulidde abayizi nti ebiseera by'obuvubuka bye balimu bye bisalawo ebiseera byabwe by'omu maaso bw'ati kwe kubakubiriza babeeyambise bulungi. Emirembe by'okola ng'oli muvubuka bye bisalawo ky'olibeera mu bulamu ng'osajja kudde oba ng'okazi wadde. Weewala kuleero ekisiimi by'okola ng'oli bujje watusibye ogedde kuba bakyakwata ku mukono bakadde bo oba bakulu bo. Naye bw'osajja kuno oba bw'okaziwala oyinza okwogerwako ng'omuwanguzi oba ng'eyasemba okusinziira bwe weeyisaamu ng'oli muvubuka. Minisita wa Ssaabasajja Kabaka Bulanza ku byenjigiriza Oweekitiibwa Kootidda Nakate asuubiza nga minisitule ye bw'egenda okujjayo n'ag'omu buto okulaba nga amatendekero agali ku musingi gwa Buganda wakati mu kwekulaakulanyisira gakulisa ku tekinologiya. The Social Services Ministry, by God's grace, under my leadership during this time, has a duty to oversee this university alongside other Kingdom educational institutions as development implementation strategies are initiated to incorporate the advanced technologies in the curriculum. Chancellor wa University eno omulamuzi Julia Sebutindo asuniddeko abayizi nti mu nsi y'emirimu gye balaga si byangu nga bye basuubira wabula n'abakubiriza obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa. Finding a job that aligns with your passions and aspirations may not be easy. You may face rejection, setback, and moments of doubt. However, I urge you not to be disheartened. Instead, you should see these challenges as opportunities to grow, to learn, and to innovate. Amyuka Chancellor Professor Vincent Kakembo agamba nti ng'abayizi mu ttendekero eri ku musingi gw'obuwangwa basuubirwa okubeera ekyokulabirako mu buntu bulamu. As products of the cultural institution, uphold the values of Ubuntu Bulamu in all your endeavors. Abayizi abakubye emisomo olukumu mutwe basiimye abayambyeko era boogeddeko bye batandikirako. Kwange kuno engeri gye kugenda okuganyulwamu ekitundu kya Mitanda District. Mu Mitanda District abantu baba bigika emisolo gye batalina kuwa. Kaakati nze ngasomye oby'okubalirira ebitabo. Nsuubira nti abantu bagenda bawa emisolo emituufu nti batya tugenda tuteekawo tax consultancy firm